Hello? السلام عليكم. Last Friday we had a unity Juma where all Muslims converged at Old Kampala. And then we said we have also to visit our brothers who are in prison. The Amiruma Sheikh Kamoga, who was arrested recently, and before him Sheikh Muruta and others. So that, because in law, everybody is innocent, not until proved guilty. Atera fete tujja kuva ku mulamwa esawa yonna tutambula naye okumala go mukwano gwe tulina jali kubanga tumwetere embuzi eno neba ne basobola kubanga bali yako tukale tubalabize kunaku gye balina nga gye tuzzeeko abantu abazungu beno betulizza okulaba bo bakiyita suspect baba tebannaba kukakasa nti kiki tebalina omusango n'olwekyo Mufti okutukulembera ne tujja ffenna kujja kulaba abantu ababadde abali mu mbeera eyo naye nga tumanyi tusaba Katonda nti era tukakasa nti ajja kubataasa mu bizibu byonna singa weesigambidde eri Katonda. Tuli ku mulimu ogutukakatako nga Allah yagutukakasaako dda tituteeka okubeera obumu oba oli awo sitaani ebadde etutaataaganyizza n'etuleeterawo obusongasonga obutujja ku kintu ekisinga okubeera eky'ebbeeyi ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo nga nawo bwe bumu bwe tubeera awamu tukola ebintu bingi nga bya mugaso